Mukama yebazibwe tuba Katonda balungi babuuza ku mulinyira Mukama waffe Yesu Kristo nembebaza okuwaayo budde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda n'oyo yenna awuliriza ate n'ogabanako n'omulala naye afuna emmere y'omwoyo empeera yo mazima gyeri kubanga oyo gw'ogabanye naye wabaawo ekitangaala ky'otadde mu mutima gwe, wabaawo okumanya okupya kw'otadde mu mutima gwe era kwasobola okutambulirako n'abaako enkyukakyuka mu bulamu bwe obw'omwoyo. Tujjukire nti ebintu bingi Mukama byatuwa mu kubikkulirwa, mu kwolesebwa. Ebintu bino Mukama tabituwa nti kubanga ffe tulina okutegeera okwenjawulo okusinga abalala oba kubanga ffe tutuukiridde, wabula ye Mukama abituwa kubanga buno obubaka buba bwabo abaamanyibwa okuva mu ntandikwa nga balina okumanya ebigambo bino. Yensonga lwaki Mukama atuwa byonna tubatuuseeko, kubanga okuva mu lubereberye wamanyibwa era walondebwa ng'ojja kufuna obubaka buno. Newankubadde bingi Mukama byatuwa mu kubikkulirwa, bakabaka bangi ab'ensi eno, abakulembeze, abasomi b'ebyafaayo, bannassaayansi bakoze kinene nnyo ne bagezaako okunoonyereza ku bikwata ku Mukama waffe Yesu Kristo emyaka 2000 emabega. Bakosezza buli kimu kye basobola mu saayansi banoonyereze, bamanye eddoboozi lye, bamanye ddala ki ekyaliwo. Amazima gali nti ne balemererwa, tebasobodde kumanya. Naye oyo Mukama, oyo Katonda ali waggulu, laba watuwa okubikkulirwa ku biki ebyaliwo. Ye yekka yagaba okubikkulirwa, si kunoonyereza, si saayansi. Newankubadde bangi abagezi b'ensi eno baayaayana nnyo okumanya bino gwe byowulira, naye Mukama ye yabireetera mu budde bwabyo, mu kaseera kaabyo ke yamanya okuva mu ntandikwa, okuva ku lubereberye yamanya ekiseera ekituufu. Era nga sinaba kutandika kuweereza gwali yawuliriza, nsaba nkujjukize muganda wange mu Kristo nti nga Mukama watuyigiriza mu ssaala gye yatuyigiriza, tusaba ne tugamba nti tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa. Nkujjukiza mukwano ali yawuliriza, sonyiwa buli muntu yenna alina kye yakola. Gwe kennyini osobola okwesumulula n'oli naye omusumulule. Bw'oba tosonyiye oba weesibye ate ng'osibye n'oli, nga bwe tusonyiwa naye bw'ajja otusonyiwa, ng'era essaala bwe tugisaba nga bwe tusonyiwa naye bw'ajja otusonyiwa. Ekirala twenenye, muganda wange, twenenye kubanga tutambulidde mu kibi eky'ensi eno. Omulabe Sitaani ekizikiza eky'obwakabaka bwe akitadde ku nsi wonna. Mwe tutambulira twenenye, wenenye muganda wange, tuve ku makubo amakyamu. Olwo omwoyo wa Mukama asobole okujja okutuula munda mu ffe, mu mitima gyaffe. Twenenye, twenenye, tuviire ddala ku makubo amakyamu, na buli kkubo lyonna lye tumanyi omulabe Sitaani lyakosa otutwala mu kwonoona tuligale nga tukyalina akakisa, kubanga Mukama atuleseewo nga tukyali balamu, atuwadde akakisa okwenenya. Twenenye ate tetusalira bantu musango, kubanga leero omuntu gw'oyinza okuyita omutamiivu enkya asobola okuba nga yabuulira enjiri, n'oyo abuulira enjiri leero enkya asobola okuba nga ye mutamiivu, kubanga si kikulu kye tuli kati naye kikulu kye tujja okumaliriza nakyo. Leero oba obuulira njiri onaamaliriza obuulira njiri. Leero omuntu waba anywa mwenge anaamaliriza anywa mwenge. Twenenye tudde eri Mukama, tetusalira muntu musango. Oyo kyakola leero gwe tusalira omusango naffe twakikolako. Tusabe busabe kisa kya Katonda kikakanye emitima gy'abo abalina obukakanyavu mu mutima, abatayagala kumukkiriza, abatayagala mugoberera. Buli omu yeesabire, era tusabire abalala n'okusinga ffe kennyini we twesabira. Ekirala tutambulire mu butuukirivu, kubanga awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda, tewali agenda kulaba Mukama. Tutambulire mu butuukirivu, tutambule nga twegendereza mu mitima gyaffe ki kye tulaba, ki kye twogera,
kiki tuwuliriza, kiki tusoma, kiki kye tulowooza. Kubanga ye Mukama atunuulira omutima gwa buli muntu, atunuulira omutima gwa buli muntu. Kiki olowooza, biki ebiri mu ndowooza yo bisaanidde maaso ga Katonda. Buli kintu kye tulaba, kye tulowooza, kye tusoma, ebifo bye tugendamu byekwata ku mwoyo gwaffe ng'obujulizi nti twayogerako ekintu weekityo. Twenenye tutambulire mu butukirivu. Njogera nga obubaka buno mbuweereza abo abaagala okufuga ne Mukama, abaagala okugenda mu ggulu, abaagala amannya gaabwe gawandiikibwe mu kitabo eky'obulamu, bempeereza obubaka buno nga tebatuukiriza butuukiriza bukwakkulizo bwa kkanisa, tebanoonya bunoonya nkolagana na musumba oba nabaweereza, tebaweereza buweereza kulayibwa ku kkanisa, wabula nga baagala bafune enkolagana ne Mukama Katonda era nga balina essuubi ery'okugenda mu ggulu, nga Mukama tebamunoonyako bunoonya byamagero na mukisa na bunnabbi, wabula nga baagala babe n'enkolagana n'oyo eyatonda eggulu n'ensi bamumanye, nga ye bwe yayogera naga nti bw'omunoonya ojja muzuula. Abo abaagala omuzuula bempeereza obubaka buno. Olwaleero ngenda kwogerako ku ebyo Mukama waffe bye yayogera ng'ali ku musaalaba. Ebintu bingi Mukama waffe bye yayogera ate nga byalina amakulu ga njawulo, kubanga ebintu bingi Mukama bye yayogera ate byabanko n'ebikolwa, nga buli kigambo kyayogera kyalina amakulu ate na buli kikolwa kyeyakola kyalina era nakyamakulu ag'enjawulo. Ebigambo 7 Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera ng'ali ku musaalaba. Tujjukire nti abo abaali bamubonyaabonya ku musaalaba baali bayayana nnyo mu mitima gyabwe era nga balina essanyu okumulaba ng'afa mu bulumi obw'amaanyi. Baali baagala bamulabe ng'afiira mu bulumi bw'amaanyi nnyo nga bwe kisoboka, kubanga bo baasanyukiranga waggulu nga baseka. Kasita baafuna obubaka, kasita baafuna okukkirizibwa nti akomerebwe ku musaalaba, baasanyuka nnyo. Newankubadde emikwano gya Mukama waffe Yesu Kristo bajjanga mu mpolampola, mu kwekweka bajjanga okumuzzaamu amaanyi, basemberangawo ku musaalaba okumuzzaamu amaanyi. Naye abo abaamukomerera baasekanga nnyo, kubanga baali bamanyi ono muzzi wa misango Katonda gw'aleseewo, kubanga bo mu ndowooza yaabwe baali bagamba oba Katonda amwagala lwaki amulese n'akomerebwa. Era ekyo kyabasanyusanga nnyo ne kibasesa, nga bagamba yeeyitanga mwana wa Katonda naye kati alaba akomerebwa, ekitegeeza Katonda amulese era Katonda amuvuddeko. Y'ensonga lwaki baasekanga nnyo. Era tebakkirizanga n'abo abajjanga okulaba Mukama waffe Yesu Kristo. Era Yokaana ne Mary n'abakyala abalala okujja wa Mukama waffe Yesu Kristo byamala kuyingizibwamu omukulembeze Piraato, ye yamala okukkiriza n'agamba kale bano babawa olukusa bagende bamulabeko. Olwo Yokaana, Mary n'abakyala abalala ne balyoka bajja awali Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba. Era abo bamukomerera bo ne batandika okusikaasika nga bagabana engoye ze, ne bamusiba emikono n'amagulu, ne bamukomereramu n'emisumaali gy'oyinza okugamba nti gyali gikaddiye oba gyatalagga. Omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo gwali gulabika nga gujjudde entuuyo n'enfuufu n'ebinuubule. Era mu kiseera ekyo Mukama waffe ekigambo kye yasooka okwogera yagamba, Kitange basonyiwe kubanga kye bakola tebakimanyi. Ekyo kyekigambo Mukama waffe Yesu Kristo kye yasooka okwogera. Ekigambo kino yakyogera nga kirina amakulu mangi ku abo abaaliwo ab'omulembe ogwo n'emirembe egy'emu maaso, naffe abantu ab'ekiseera kino n'ebibi byaffe. Ekigambo kye yayogera n'agamba nti Kitange basonyiwe kubanga kye bakola tebakimanyi. Tekyali kyabali bokka wabula kyaffe n'olwaleero. Asaba Kitange basonyiwe kubanga kye bakola tebakimanyi, kubanga olwaleero Mukama waffe newankubadde tukimanyi nti ffe yeekaalu, ffe ennyumba ye, tuzimbye ennyumba n'emikono gy'abantu, ne tusuubira nti Mukama
atuula mu bisenge by'ebizimbe so nga atuula mu mutima gwa buli muntu. Ecclesiastes chapter 3 verse 11 Mukama atulaga nti mu mutima gw'omuntu yateekamu emirembe n'emirembe awo waatuula. Gwe yenna ali yamunoonya munoonyeze munda mu mutima gwo waatuula era ogenda muzuula agenda kwogera naawe ng'ava munda mu mutima gwo. Munda mu mutima gwo awo waatuula. Mu mutima gwo waatuula. Nga bw'olaba nti omubiri gwo gulina omutima era n'omwoyo gwo gulina omutima kati awo waatuula. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ng'ali ku musaalaba omubiri gwe gwali gujjudde omusaayi n'enfuufu ng'era bw'omutunuulira n'ebinumula ebyabimuliko ng'era bw'omutunuulira olaba nti kale owulira ekisa. Buli yamutunuuliranga yawuliranga ekisa eky'amaanyi okuva mu mutima gwe. N'abo abaamukuba n'abaamusekerera baawuliranga ekisa. Bangi kwabo mulimu abaawuliranga ekisa. Era ng'embeera eno ey'okuwulira ekisa n'ennaku olw'okulaba Mukama waffe Yesu Kristo ng'abonaabona, embeera eno yali yakaseera buseera. Embeera eno tebaawulira kisa olw'okuba nga baali baagala Mukama waffe Yesu Kristo, wabula ye Mukama waffe Yesu Kristo mu kiseera awo we yayogerera nti we yabalaba nga bawulira ekisa, Mukama waffe awo we yayogerera ekigambo n'agamba nti awulira ennyonta. Awo we yayogerera n'agamba nti awulira ennyonta. We yabalabanga nga bamutunuulidde nga bamusaasira, we yayogerera n'agamba nti mpulira ennyonta oba ndi muyonta, ekintu bwe kityo. Naye abo abaamukomerera tebaamanya kiki Mukama waffe kye yayogera bwe yayogera ekigambo ekyo nti mpulira ennyonta. Mukama waffe Yesu Kristo yali ategeeza awulira ennyonta ku lw'emyoyo emingi gye yalaba nga gisaanyizibwawo nga gigoberera ekyo kye baali basuubira nti baweereza Katonda. Y'ensonga lwaki Mukama waffe yagamba nti awulira ennyonta, kubanga yabalaba nga bagoberera ekyo kye balowooza nti basinza Katonda, Katonda nga bamusinza na kuteebereza. Ekigambo ekyo tekyali kyabo bokka ab'omulembe ogwo, kyalina ekyaffe n'olunaku olwaleero. N'olunaku olwaleero Mukama waffe ayina ennyonta olw'emyoyo egyo egibula, emyoyo egyo egiyaayaana omumanya naye nga bagoberera Katonda gwe batamanyi, nga basinza Katonda na kuteebereza. So nga Katonda waffe waddala si wa kuteebereza era tetumusinza na feelingi. Awulira ennyonta olw'emyoyo egigoberera eddiini so nga si Katonda, gigoberera ekkanisa so nga si Katonda, kubanga ekkanisa zirina obukwakkulizo era zirina ensibuko yaazo n'amaddiini, naye tulina kunoonya ye. Tulina kuba ye yatwagala nnyo ffensi nga bwe yayagala ensi n'awaayo n'okuwaayo omwana we, nga bwe yayagala ensi so si nga bwe yayagala eddiini oba ekkanisa, nga bwe yayagala ensi. Okubonyaabonya Mukama waffe Yesu Kristo, abamubonyaabonya baatuuka ekiseera ne bamuwa viniga, naye Mukama waffe yagaana. We baawulira ng'agamba nti ayina ennyonta, bwe bamuwa viniga naye Mukama waffe viniga yamugaana. Mu kaseera ako Mukama waffe yagaanira viniga, ensi yonna yonna yakankana era ebintu bingi byava mu bifo byabo. Ekyokulabirako, omusana gwalekerawo okuwa ekitangala kyagwo, ate nga tujjukira omusana y'ensibuko y'ekitangala ky'ebitangaala, naye nayo yalekerawo okuwa ekitangala kyayo, ekizikiza ne kikwata. Si njuba yokka eyakola ekyo, wabula ensi yonna, buli kitonde kyakankana era kyava mu kifo kyakyo. Kano kaali kabonero erifa abantu okulaga nti mu mwoyo twali bamuzibe era nga tuli bamuzibe. Tebaamanya oyo Katonda eyali mu ye, tebamanya Kristo, omwoyo wa Kristo nti yali amuvuddemu. Bo baalabanga omubiri, wabula tebamanya nti mu kiseera ekyo omwoyo wa Kristo yali amuvuddemu Mukama waffe. Kubanga tujjukire Jesus yoye yatambula ku nsi, ate Kristo y'ow'omwoyo. Kati we tugamba Jesus Christ tutegeeza Jesus yatambula ku nsi oyo eyalimu oli ow'omwoyo. Kyova abangi baamulaba naye tebamanya mbu ye Kristo. Kati Mukama waffe awo ekizikiza ekyakwatira ku nsi ng'ali ku musaalaba,
omwoyo oli wa Kristo yali amuvuddemu, era omwoyo guno era omubiri guno gwa Jesus omubiri ne bagubikka. Awo yali avuddemu omubiri guno abantu gubalaba gwe gwali gusigadde gubalaba n'amaaso gaabwe atali oli omwoyo Kristo. Yensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yayogera mu kaseera ako n'agamba, Katonda wange, Katonda wange, lwaki ondese? Katonda wange, Katonda wange, lwaki ondese? Awo omwoyo wa Kristo ng'amuvuddemu. Mukama waffe Yesu Kristo yali tasaba ng'ategeeza Katonda eyali wabweru w'omubiri gwe, we yagamba nti Katonda wange, Katonda wange, lwaki ondese? Tekitegeeza nti alina Katonda gwe yali asaba ali wabweru w'omubiri gwe. Wabula Mukama waffe Yesu yali ayita oyo mwoyo wa Kristo ali mu ye, nga guno gwe mwoyo wa Katonda, era nga gano ge maanyi okuva mu ntandikwa y'okutonda kw'ensi mu bujjuvu bwago. Omubiri gwa Mukama waffe, omubiri guno abantu b'oku nsi bwe bali balaba, gwali mubiri era nga omwana w'omuntu yenna. Yensonga lwaki olaba ne Bayibuli Mukama waffe Yesu Kristo waliwo bamuyita omwana w'omuntu, baba bategeeza oyo omubiri ogwo gwe bali balaba Yesu. Ate bwe bagamba nti omwana wa Katonda bategeeza Kristo. Kyobula Bayibuli eyawula omwana wa Katonda n'omwana w'omuntu. Katonda yatusindikira mwana we, si mwana wa muntu. Kati ffe ku nsi ate ne tulaba omwana w'omuntu. Nga leero Mukama w'anaakuweereza omuweereza we, gwe n'olaba omwana w'omuntu n'otamanya nti ate oyo ye mwana wa Katonda. Kati ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe kityo bwe kyali. Omubiri gwe guno ye mwana w'omuntu era ng'omuntu omulala yenna, era gwava mu ttaka era nga gulina kuddibwa mu ttaka. Era omubiri guno omwana w'omuntu gwali gulina okuweebwayo okubonaabona n'okufa ng'era omwana w'omuntu yenna. N'olw'ensonga eyo omubiri nga bamaze okuguleka gwokka ku musaalaba gwali gunoonya obuyambi. Omubiri ng'omwoyo wa Kristo gubuddemu, omubiri gwa Mukama waffe Yesu nga gusigadde ku musaalaba gwali gulina okufuna obuyambi. Ng'era eno y'enkola eya buli muntu yenna ku nsi aba alina okunoonya obuyambi okuva eri mu Katonda era nga buva eri Katonda yekka. Akaseera kaali kagenda kutuuka Mukama waffe Yesu Kristo n'atandika okuwulira obulumi. Yamanya nti akaseera ak'okufa katuuse. Omubiri gwe yatandika okuwulira obulumi, n'okunafuwa, era n'awaayo omwoyo we eri Kitaffe ow'omu ggulu. Mu kaseera kano Mukama waffe Yesu Kristo yatunuulira Mary eyali ayimiridde okumpi, ono eyalina ekisa, era ono yali ng'omwesigwa ennyo eri Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo n'atunuulira ne Yokaana omu ku bagoberezi be, era nga ono Yokaana taata we yali yamuleeta abeere ewa Yozefu ayige okubajja. Taata we yali mwavu nnyo era n'amuleeta ewa Yozefu ayige okubajja. Ate nga mu kyama ono Yokaana ye yali omuwandiisi wa Mukama waffe Yesu Kristo ow'ekyama, abantu gwe batamanyi. Mukama waffe yamubuliranga ebyama bingi nnyo mu kyama n'abiwandiika. Mukama waffe we yali ku musaalaba ekiseera ekyo ng'awulira ayongedde okuwulira obulumi n'okunafuwa, ekiseera ekyo yatunulira Mary n'atunula ne Yokaana ono omuweereza we nga bayimiridde kumpi n'omusaalaba. Mary yali awulira ennaku nnyingi gye yali awulira ku mutima gwe, era Mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba bombi, Mary ne Yokaana, n'abagamba ebigambo ebyalimu amakulu amangi. Mukama waffe n'agamba Mary, laba omwana wo, n'agamba ne Yokaana, laba maama wo. Mu kino Mukama waffe Yesu kye yayogera n'agamba Mary, laba omwana wo, n'agamba ne Yokaana, laba maama wo. Wano Mukama waffe Yesu Kristo yali ayina endagaano gy'atulekera ffe ng'abaana b'ensi eri omwoyo wa Katonda. Yalina endagaano gye yali atulekera ffe ng'abaana b'ensi naye ng'atugamba eri omwoyo wa Katonda. Wezaali nga ziri ssaawa 3 okusinziira ku kalenda y'Abayudaaya, wezaali nga ziri ssaawa 3
essaawa y'okufa kw'omubiri gwe n'etuuka era n'esembera. Okukankana ne kutambula mu magumba ga Mukama waffe Yesu Kristo omubiri gwe gwonna, okukankana okuva ku magumba ge kwatandika omubiri gwe gwatandika okukankana amagumba gonna ng'olwo essaawa y'okufa etuuse. Mu kaseera kano Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatunula n'alaba ku muliraano, n'alaba omulala eyali ku musaalaba oludda olumu, Dismas, ono yali omuzi w'emisango. Mukama waffe yatunulira Dismas, mu maaso ge yali atunuza ekisa ng'era atunuza okwenenya, era amaaso ge Dismas yali akatunuliza butereevu Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo yajjula ekisa n'atunulira Dismas era n'amusuubiza n'amugamba n'olwaleero tugenda kubeera ffenna mu kifo eky'okwesiima. Mukama waffe Yesu Kristo oluvannyuma ng'amaze okugenda mu ggulu, Mukama waffe Yesu Kristo oluvannyuma ng'amaze okugenda mu ggulu, bangi bavunula mu ngeri yaabwe ekigambo kino Mukama waffe kye yayogera n'agamba Dismas ti n'olwaleero tugenda kubeera ffenna mu kifo eky'okwesiima. Naye nga engeri entuufu era esaanidde era eyagendererwa eri omuntu yenna ow'oku nsi na buli mwoyo gwonna nga gumaze okufa, nga gumaze okuva mu mubiri, Mukama waffe yali agezaako tulaga buli mwoyo gwonna ogunaava mu mubiri okusinziira mu bujjuvu n'ekipimo ky'okwagala ekunaamubeeramu, buli mwoyo gwonna anaaba ebaddeko ku nsi nga atuuse ekiseera kye ekyokuva mu mubiri, omwoyo nga gutuuse okuva mu mubiri. Ekintu ekijja okusooka, oyo yenna anaaba asaanidde okusinziira ku kipimo ky'okwagala ajja kutuukako mu kifo eky'okwesiima. Era ataatuuke mu kwesiima ajja genda eri ewali okukaaba. Oyo ataatuuke mu kwesiima ajja genda eri ewali okukaaba. Mukama waffe kyali agezaako tulaga nti buli muntu yenna ali ku nsi omwoyo gwe gunaava mu mubiri okusinziira ku kipimo ky'okwagala okunaaba ku mulimu ajja kutuukako mu kifo eky'okwesiima, okusinziira ku kipimo ky'okwagala okunaabeera mu mutima gwe, mu mwoyo gwe. Ensonga lwaki Sitaani alwanyisa okwagala okuli mu ffe, tubeere n'obukyayi, tulwanyise abalala, tubeere n'obutasonyiwa, alwanyisa ekipimo ky'okwagala ekiri mu gwe. Kuba ova mu nsi eno Mukama atunula ekipimo ky'okwagala ekiba mu mutima gwo mu kiseera ekyo. Era tewali mwoyo, era n'ekirala Mukama waffe kyali agala otulaga nti tewali mwoyo gugenda kutuuka mu ggulu nga tegumaze kutukuzibwa. Dismas Mukama waffe yamugamba nti n'olwaleero tugenda kubeera ffenna mu kifo eky'okwesiima. Mu kiseera ekyo yatukuzibwa. Katonda Mukama waffe yali agezaako tulaga nti teri mwoyo gugenda genda mu kifo kya kwesiima nga tegumaze kutukuzibwa. Ako nako kabonero Mukama ke yali atulaga. N'olw'ensonga eyo Dismas okuyita mu kwagala n'okwesiga kwe yateeka Mukama waffe Yesu Kristo n'atuuka ku ddaala lino erisooka okugenda mu kifo eky'okwesiima oba okufuna ekisuubizo ky'ekifo eky'okwesiima. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yayogera ebigambo bino n'agamba, Kitange, mu mikono gyo ndagira omwoyo gwange gugende mu mikono gyo. Mukama waffe mu kiseera ekyo ng'amazo ga Dismas nti n'olwaleero tujja kubeera ffenna mu kifo ky'okwesiima, awo we yayogera n'agamba, Kitange, omwoyo gwange nguteeka mu mikono gyo. Ekigambo kino nakyo kibadde kizibu eri abangi okukitegeera, kubanga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo ye nga Katonda lwennyini, lwaki aba agamba nti omwoyo gwange nguteeka mu mikono gyo? Kiba kitegeeza oba omuntu ayinza okwebuuza, waliwo Katonda omulala ali wabweru wa Mukama waffe Yesu Kristo, ate nga Mukama waffe ye kennyini ye Katonda? Kuba yagamba omwoyo gwange nguteeka mu mikono gyo, Kitange. Kati kino kiriwe kiti, leka oyo yenna ayina matu awulirize era ategeere kino kiriwe kiti. Omubiri gulimu omwoyo, era omwoyo guli ye muntu waffe ow'omunda, era omuntu oyo ow'omunda ye yayogera ebigambo bino. Kristo ye yayogera ebyo.
Tujjukira Yesu ye muntu ono yatambula ku nsi, ate Kristo yoli ow'omwoyo. Kati ebyo yabyogera ye Kristo ow'omwoyo, ye yagamba nti omwoyo nguteeka mu mikono gyo Kitange. Yensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo bangi tebategeranga byayogera, waliwo byeyayogeranga ng'omwana w'omuntu ate awalala ng'omwana wa Katonda. Naye yo Bible ebyawula bulungi we tusoma, waliwo walaga nti omwana w'omuntu ate waliwo wagamba nti omwana wa Katonda. Yo Bible ebyawula, kyobala n'otusoma mu kubikkulirwa olaba nti mu ntandikwa eno Mukama waffe Yesu Kristo bamwita omwana gw'endiga, ate we tuba tumalayo kubikkulirwa bamwita empologoma ya Yuda, nga kabonero nti nga tonnabeera mpologoma ya Yuda mu nsi ey'omwoyo, sooka obeere omwana gw'endiga, sooka obeere n'ekikula ky'endiga, sooka obeere n'ekikula ky'omwana w'endiga. Nga tonnabeera w'amaanyi mu mwoyo, sooka obeere n'ekikula ky'omwana w'endiga, obuwombeefu obwo, okwewaayo, olwo ate ojja kufuna okubeera empologoma ya Yuda mu mwoyo. Kuba bangi baagala amaanyi ga Katonda, naye osoose n'obeera ekikula ky'omwana gw'endiga nga tonnabeera kubeera mpologoma mu mwoyo ky'oyagala. Tujjukire nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ng'akyali kuno ku nsi ye kennyini, yayogera n'agamba, nze omwana w'omuntu nkugamba kino. Era mu ngeri y'emu yayogeranga n'agamba nti Kitange, mu mikono gyo nteekamu omwoyo gwange. Kitange, mu mikono gyo nteekamu, ng'ayogera ng'omwana w'omuntu. Era mu kaseera ako omwoyo ogwa Kristo we gwalaba nga kye kiseera okuva mu mubiri. Omwoyo, njogera ku mwoyo wa Kristo Mukama waffe yali ng'ali ku musalaba ng'afa. Omwoyo gwo we yamala okwogera ekyo nti Kitange, mu mikono gyo nteekamu omwoyo gwange, omwoyo gwe gwamanya nti kye kiseera okuva mu mubiri, Mukama waffe Yesu Kristo yawulira nga munafu nnyo nnyo omubiri gwe gwonna. Olwo abaali beetoolodde Mukama waffe Yesu Kristo ku musalaba ne baseka nnyo, abaali bamutunudde ne baseka. Era mu kiseera ekyo Mukama waffe Yesu Kristo, jjukire, yali alina okunywa ekikopo ekyamuweebwa okutuuka ku ttondo erisembayo. Era yamanya kino ekiseera nti kiribaawo, mu ntandikwa yakimanya. Yensonga lwaki obulumi buno teyabufaako bwonna bwe yawulira, kuba yamanya alina okunywa ekikopo ekyo ekyamuweebwa okutuuka ku ttondo erisembayo. Yensonga lwaki obulumi teyabufaako, kubanga yali yeewaddeyo okujja okutwala ekibi eky'omwana w'omuntu. Yali yeewaddeyo okununula ensi. Era Mukama waffe Yesu Kristo yayogera ebigambo ebyasembayo mu kaseera kano, ng'omubiri gwe, ng'omwoyo gwe guva mu mubiri. Yayogera ebigambo ebisembayo n'agamba kiwedde, oba oyinza okugamba kituukiriziddwa. Bye bigambo ebisembayo bye yayogera. Mu bino tusobola okutegeera amakulu gaabyo bye yayogera n'agamba kiwedde. Tulina okitegeera bulungi nti ng'omwana wa Katonda yali atuukiriziddwa omulimu ogw'omuwendo ennyo ogw'okulokola ensi yonna, ogw'okulokola omwana w'omuntu yenna, emyoyo gireme kuzikirira. Tujjukire ekibi kyajja mu nsi okuyita mu muntu omu Adamu. N'olw'ensonga eyo, oyo yenna azaalibwa ku nsi kuno ng'alina omubiri alina okubeerako mu kibi, alina okuyitako mu kibi, era ayita mu kufa. Nga bino kitundu ku mwana w'omuntu oba ku baana b'abantu, okuzaalibwa, okufa. Naye amaanyi g'ekibi era amaanyi ga Sitaani mu mubiri tegamenyebwamenyebwa gonna, era tegaggyibwawo gonna. Mukama yagamenyaamenya naye gaasigalawo. Tegamenyebwamenyebwa mu bujjuvu, gakyalina obusobozi mu mubiri gw'omuntu. Kati buno obuvunaanyizibwa bwa buli mwoyo okuyita mu okukkiriza nga tukufuna kuva mu kuwulira kigambo kya Katonda, ate okuyita mu kukkiriza n'okwagala okugoberera oyo Kristo, ntegeeza Kristo ow'omwoyo, ng'oyo Kristo yeyekka ali wakati wa Katonda n'omuntu, era yekka gwe tuyitamu okutuuka ewa Katonda, yekka.
ekkubo Mukama waffe Yesu Kristo lyaliggulawo nga katulina kuyita mu Kristo okutuuka ewa Katonda. Omulimu ogw'okulokola ensi gwatuukirizibwa eri abaana b'abantu era gwaggwa katulina kuyita mu Kristo. Kati Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ng'ali ku musalaba ng'amaze okufa, ng'omwoyo gwa Kristo amaze omuvaamu, omubiri gwe gwali gukyali ku musalaba ng'amaze okwogera ebigambo ebyo bisembayo, omubiri gwe omwoyo gwamuvaamu era omubiri ne gufa. Omwoyo gwamuvaamu mu mubiri gwe era omwoyo gwamuvaamu ne gubeera kimu n'amaanyi agatonda ensi, era nga kuno kwe kwagala, era nga ye mwoyo wa Katonda ataggwaawo emirembe n'emirembe. Olwo omwoyo we gwamala omuvaamu, Mukama waffe Yesu Kristo n'alyoka agenda eri emyoyo egyo emirala egyali gimulindiridde. Ekyo kyogerako mu Colossians we yamala omuvaamu nakyogerako olulala, naye kati leero sigenda kukyogerako, naye nga akatono ke nkubulirako, omwoyo gwamuvaamu gwagenda mu Geyeena era n'anunula emyoyo emirala, era waliyo nayo olutalo mu Geyeena. Naye Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatuukayo, Sitaani yamanya ani azze, era Mukama waffe Yesu Kristo talina kyeyanyiga, yabeera bubeezaawo. Sitaani n'ayita bonna abamuweereza ne bambala ebyambalo byabwe byonna, era n'alangirira nti agenda kubonyaabonya omwana wa Katonda mu lujjudde. Sitaani n'ayambala ebitiibwa bye byonna, ne dimoni ze zonna n'azigala zambala ebitiibwa, era ne batuulaawo ne bamwetooloola. Sitaani nga tamanyi kiddako, naye ng'abagamba agenda mubonyaabonya kuba yali amanyi yaani. Ku lunaku olwokusatu Mukama waffe Yesu Kristo n'agolola omukono gwe ne guvaamu omuliro ne gwokya Sitaani ne dimoni endala zonna. Yensonga lwaki leero ne bw'olaba Sitaani n'olaba feesi ye ojja kulaba nga eyiikayiika, kebe dimoni ojja kulaba nga feesi zaasaanuuka na kati tezitereeranga. Omuliro gwava Mukama waffe Yesu Kristo, era bwe yamala okwokya dimoni zonna omuliro, Mukama waffe alina emyoyo gye yanunula mu hell, mu Geyeena, alina emyoyo mingi gye yanunulayo. Era Mukama waffe mu kaseera ako bwe yagenda ku Sitaani n'amuggyako amayinja ag'omuwendo agaali galeetera Sitaani amalala, yagamuggyako era n'amuggyako ekisumuluzo ky'okufa n'obulamu, n'amuwangula. Ensonga lwaki we yajja ng'amaze okuzuukira n'agamba nti aweereddwa obuyinza. Mukama waffe Yesu Kristo omubiri gwe nga gukyali ku musalaba, tujjukire nti tewali kitonde kyonna ekisobola okuyingira eri emirembe gya Katonda mu ggulu nga tekiyise mu kulamulwa Katonda. Teri kitonde kyonna kiyinza kugenda mu mirembe giri mu ggulu nga tekiyise mu kulamulwa Katonda. Ako nako kabonero ke tulina okulabaawo, ke tulina okuyigaawo, kufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo ku musalaba. Kabonero nti omwoyo gw'omuvaamu, kabonero nti teri kitonde kiyinza kutuuka eri mirembe gya Katonda nga tekuyise kulamulwa Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo yasumulula emyoyo mingi okuva mu Geyeena, ng'era kino yakimanya okuva mu ntandikwa y'abamalayika okugwa okuva mu ggulu okwonoona. Mukama yakimanya. Ate tujjukire nti ekiwundu ekyali ku ludda lwe wano ku mubiri, ekiwundu ekyamuliko, ekiwundu kino bagenda okukiteekako omufumita yali amaze okufa. Ekiwundu kye bamufumita wano, omwoyo wa Kristo yali amaze omuvaamu ng'amaze okufa, era omusirikale eyamufumita ekiwundu kino ku mubiri wano ebbali, omusirikale oyo yamufumita lwa bulumi. Omusirikale ye kennyini bwe yalina ku mutima, we baalinga babonyaabonya Mukama waffe Yesu Kristo, omusirikale ono yawuliranga obulumi ku mutima gwe, ng'awulira asaasira Mukama waffe Yesu Kristo. Era omusirikale ono ekyamuleeta okufumita Mukama waffe Yesu Kristo, yali alaba nga Mukama waffe ali mu bulumi bw'amaanyi, najja amufumite waakiri afe awone obulumi obwo. Kati bambi yakikola mu mutima mulungi, era Mukama waffe Yesu Kristo omwami ono yamuwa empeera. Era omwami ono olwafumita bw'ati, ye kennyini yafumita yawulira obulumi munda mu mutima gwe, n'ategeera oli bwafumise bwawulira. Era Mukama waffe omwami ono yamuwa empeera ye, yakikola mu bulungi so teyakikola mu bubi, wabula yali akikola kuwonya Mukama waffe Yesu Kristo bulumi, newankubadde yali tategedde nti Mukama waffe yali amaze okufa.
ebyo ebigambo ebya leero Mukama bakuume era buno bubeere bujulizi nti amazima ku nsi bwegali era nga bwe nkugambye bwe bito era ebifaananyiriza bino webibuulirwa mu ggulu Mukama waffe Yesu Kristo nga waabuulira ye oba bw'onaamunoonya n'omuzuula bw'agenda okukugamba era bujja kuba bujulizi nti wamunoonya wamuzuula era ye gw'okolagana naye butereevu era ayagala okuba n'enkolagana na buli muntu buli muntu. Yesu Kristo ayagala okuba n'enkolagana naawe munoonye ogenda muzuula waddala si wakuteebereza era ajja kuwa obukakafu nti omuzudde ajja kubuulira byonna okufa kwe okuzaalibwa kwe okuwandiikibwa kwe byawandiikibwa ajja kubira obulamu bwonna ajja kubuulira eby'omu ndagaano enkadde akubuulire ku Enoka engeri gye baamuzaala akubuulire ku bazadde be engeri gye basinkana akubuulire ku Adamu akutwale akulage okutonda kw'ensi okutondebwa kw'ensi akulage nti ddala yeye gwe wazudde akubuulire ku bamalayika n'ekikula kyabwe n'engeri gye baatondebwa akubuulire ku Sitaani era akubuulire ku ntandikwa y'ensi akubuulire we tuli n'enkomerero y'ensi nga wegenda okubeera ojja kumanya nti ddala wamuzuula era yeye gwe wazudde. Mukama akwagala nnyo, tambulira mutuukirivu, twewala ekibi. Ekibi kikula kya Sitaani. Ekigambo siini kitegeeza Satani in nature. Twewala ekibi olwo tujja kuzuula Mukama Katonda waddala si wakuteebereza. Mukama bakuume gabanako n'omulala ekigambo kya Katonda era tusabire abalala n'okusinga ffe kennyini we twesabira. Era naawe aleeyabulira enjiri totunda kigambo kya Katonda kuba naffe atuwa buwi wabula kigabe mu kwagala ng'era olino ekigendererwa ekyokununula emyoyo gy'abalala gidde eri Mukama era gibe nga gisaanidde ogenda mu ggulu n'okuwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Mukama bakuume.